Vincent muganda wo yajja kusiibula. Yajja kusiibula ku mazzi. Muganda wo yajja kusiibula. Mugalu wange. Mugalu wa muganda wako. Muganda wako. Mugalu muganda wako. Gamba baba. Tugende yonna manganga gye tugenda okubeera. Manganga gye tugenda okubeera tuli mulago. Tuli mulago. Wangi. Kwata baba wo. Hello. Naye ababiri mmotoka ndowooza yabubuutikidde ne sibalaba. Omwana bwe bayita kamulegeya nti poliisi ezudde omulambo gwe. So n'omulala yabadde kojja wa alimpa yabadde avuga naye talabika. Ompulira. Nze be nazze nabo Lady Grace mufu. Afudde mulaba. Saidi Kabuye akuba sola afudde mulaba babatutte mu mochare. Kati nsigazza lagafaya yatambula mutali bubinnyo. Famire yezze nsigazza alimpa bamutwala mulongoosa listi yeno baagala ssente ze naweddemu ensonga lwaki buli ali wano ng'oli muganda wa alimpa tandikira wano babyagala katikati mulongoosa kati ontegedde omenya masana biri bitabinyirira bitaku ssente ze baagala omenya sola zigamba wano wali wengula ebintu webalamulira ensonga nweza ekiro zampeddeko lwebyo nti ogenda tomanyi kati oyo so biki bye bamenyeemenyeemu ebyetaagisaawo buliriza sokondeke bino bibawadde mu birabe kisawo ebyo byalimpa bino muganda walaga faya yayabisa akataago ali bubi bagamba batamulongoosa mangu abuliitinga buli kaseera ayinza okufa kati baagala kumulongoosa bino bye bansabye okugula sina na 10 senga walaga faya oba sengawe azza ngamba nange nninda bannange kati buli muganda w'abantu bano ng'oli eyo duka misinde naye nammwe abayimbi bannaffe tuli famire muveeyo tusitukiremu tuyambe nze nga bamweyala naweddemu ndi wano ze gwe bayita kyusa ono situla ono kwata ono ndowooza mundaba bwenfaanana so kati muveeyo tugule ebintu bino simanyi bbeeyi nina genda bwe babitunda wanze bantumya ebintu kubiteeka katanda so nsaba buyambi bwammwe mwenna bannayuganda bali eyo eno lisiti bana balimpa lwalazeewa lisiti bagitaddewa bagenze naye ugambe lisiti agimpe njagala ssente lisiti agimpe ajja kulubuze beekuŋŋaanye banoonye ssente tebasobola kumanya bbeeyi balina kujja na ssente ne tugenda wali nze saalaserezawe bajje tugende wali basasule bye bakoze eki so kati byebyo naye nga mwebale nnyo mwebale abatudduukiridde mwebale abazze tulaba nammwe abanyambyeko ekiro mwebale nnyo kubanga ekyamazima abayimbi tudduka nnyo nammwe abategesi mutusaasirenga ne bamaneja baffe mutusaasire bw'omanya nti omuyimbi ali wala kwegamba buli muntu gwekikwatako n'abayingira endongo mutusaasire mujja n'otandika olunywamu ecupa emu n'otandika twagala gundi otandika okanyuga ecupa so nga ate mukimanyi naffe tukozesa bulamu tuvuga tegedde ekkubo ly'ekapeeka mulimanyi ekikubo kyafa ontegera bulungi so ne bannayuganda mbakunga bw'osanga accident togiyitangako senga bano nabayiseeko senga tetuli wano yabadde tetulina bitegeera tegedde so saba abajjajja bongere okukola n'okukuuma ne Katonda awa omukisa buli muntu ali wamu naffe bannamawulire mbebaza mwebali okutambuza amawulire nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu
note 5 7 7 10 oba ku WhatsApp note 7 7 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note kibi nnyo ky'abayimbi baffe kiyinza okugamba era akabenje kano nzinza kaliraanya wadde entuuko ebaawo niyinza kaliraanya ku kudduka ndiima olyawo njaga nga nkozesa nti tunatuuka njaga tutunuulire embeera eno gwe yabadde asobodde okuba ku kivulu kyo yabadde ku sheeyo wagitegedde otya era yazze etya? nze nabadde mu kubabadde bamaze okuyimba ku show essemuto n'abandi bannanga abamu okwabadde mugema okwabadde nagamanage okwabadde sewa amiri sengendo ne tutula mu mmotoka nga tujja twaddemu bana kani tuleka nga nduga ayimba nabo ate batuvaako emabega bannaffe bano abafudde baate bali bagenda bugenzi ku show nga fe tuvaayo wakati wa batutuse waite essanga wetwabasanze nga naye badduka nnyo sewa natuka nogamba nti yo saali mpanga adduka nnyo wakati wa saawa mekaawo zali wakati wa azina ate okuwera 7 kyensinga okujjukira kuba nako nnyo kusaawa nengamba bapapira bwerere show bagenda kugisanga nduga rock stage kati wakati awo mu kutuyitako tebasobodde kusanga ate bandugga abadde tuvaako emabega nakuna akabenje wakati awo wakati waffe ne bandugga era bandugga ate be baabalabye bo nga bajja ne batukubidde ate fena okusobola okukyusa tubayambe tutya. So mu kabenje kano mugenda okutuukawo mwasinkanye baani abadde mu kabenje? Mu kubajjamu kwennyini nali sinatuukawo tubuzeeko ebbanga eriwerako basanze bandugga amaze bajjawo ne tujja tusinkana emulago tusinkana tunatukutuka emulago netujja ffenna emulago netubajjamu naye nga bwe twasanzemu mwaddemu mu mulenzi ono Ragafire eyabanga sikaali wa buli mulaasi mwabaddemu alimpa nga tulaba amenyese ku kisambi kino akutuse mu kisambi mwaddemu omulenzi Shidinga emutemi nnyo emimwa gino nemwabya n'omuto wano wati nga mulimu Lady Grace ekisambi nga kyonna kigyeko ennyama olaba ggumba lyerere nemubaamu ne muganda wa Ragafire yego bagambye abisa akataago kati batugambye abisa n'akataago okusinza ku basawo bebo bantu badde mukaaga ow'omusanvu tumutegedde luvannyuma nga ate emmotoka yasigadde mwebaseeko tebasodde kumulaba asigaddeyo eri era y'omu ku basatu abafudde. Wetutuukidde wano ssaawa zino embeera eriwo eri etya ku ddwaliro kati? Embeera eriwo nja kusooka okubazidde abasawo bakoze ekisoboka kyamaanyi nnyo batujjanjabye batufuddeko nnyo naye ng'era bannaffe bakyali mu mbeera mbi nnyo omu ku bo yogambyeko yabisa akataago omulala tamanyi biri janadda ngulu Shidi so nga ate mu Uganda ffe alimpa ye yayabisa okugulu kuno gumba nesensebuka eri ekisambi sensebukira ddala n'okufuluma nerifuluma era agenze mu kulongoosebwa n'owakati bamudusiza mangu mu kulongoosebwa ng'embeera si nnungi n'akatono. Embeera eno osuubira accident yavudde ku ki? Siyinza gamba nti kino nensobola okuteebereza nti oba oliawo kadibanga kudduka ndiima okusinza ku speed gyeyatuyiseeko nebbanga mwe yagudde okubanga yakamala okutuyitako olaba nti yadde ndiima oba oliawo kabenje kabadde wakati amanyi oluguudo lw'essemuto wakati wa Kirolo n'essemuto wabadde akabenje kale neolabira nti yadde ndiima oba oliawo. Nze wano oli omu ku ttiimu ya Alimpa era njagala obulire bannayuganda abantu bonna abalaba omukutu guno n'abalaba TV eno ambeera kyeriwo kyekiriwo? Bannaye embeera eriwo mbi nnyo. Alimpa ali bubi yamenyesa amagulu ali bubi nnyo era yeetaaga gwe okudduukirira. Yafiiriddwa bakojja be babiri balamba kojja abadde driver ne kojja kamulege yamazzi ga bbowa agwani amanyi Kafero Dennis driver Kafero Dennis kojjaawo. So amanya agwani ayogerako naffe? Amanya agange bampita Senfuka Bashiri ag'obuyimbi bampita Ketukerwapa. Ttiimu ya Alimpa badde okola ngani era obadde omumanyi ngani? Ttiimu ya Alimpa
alimpa mbadde sikyatambulamuko naye nga twogera era mukwano gwange nze nali nkulagwenga ku ttiimu ye nga maneja we gwenga waatali nanze abeerawo. So embeera gye tunyonyo gye tusanze wano mu ddwaliro eri etya ali eyo alabe yakafuna amawulire gano yakalaba ekifaananyi kino embeera eriwo bambi yannaku baagala ssente genda gwomukolako naye tewali na ssente baazibye zabulidde mu nsawo zonna zonna ze yabadde ava okukola ku kizinga kubanga abadde nettuwa yatandika nga 11 mwezi munene. Akabenje bakafuniddewa? Akabenje bakafunidde ku luguudo lw'Essemuto kuba eryo ekkubo bbinnya Ssemuto Kabeeka Road. Bannaye tusaba balitukolera ekkubo fu zabadde mu ssaawa nga mmeka mwafunidde amawulire? Zabadde ssaawa nga mukaaga yafunidde accident ez'ekiro. Okutuuka wano mu ddwaliro batuuse batya? Asani Nduga bambi tukwebaza Asani Nduga muzeeyi weebale nnyo bambi omulimu gwe wakoze okutaasa bannaffe weebale nnyo weebalire ddala wadde abamu byaganye naye bambi weebale nnyo okukola omulimu ogwo n'otaasa alimpa n'abalala bambi abatasibadde ggwe abatasobodde kusimattuka. Sabe Mukama Katonda abawe ekiwummulo eky'emmi